abakozi b'ekitongole kya KCCA Abeera enguudo be batabukidde amyuka ssenkulu wa KCCA David Luyimbazi era ne bamutwala nga kaguddeyo ng'enjogera y'ennaku zino bweri nga bamulanga obutakola ku nsonga zaabwe naddala ey'okubasasula ensimbi zaabwe ze babanja. Olunaku lw'eggulo bano batadde wansi ebikola era ne balumba ekitongole kya KCCA gye baakoledde effujjo eritagambika ekyaviiriddeko n'abamu ku bano okukwatibwa ne batwalibwa mu kaduukulu era ng'olunaku olwaleero lwe bayimbuddwa. Ngera balagidde n'abasirikale bali abasinga bwedda bajja batuyisaamu oluvuuvuuma. Yandibadde amanya nti abakazi bannamwandu bano abajoola kasasi bano abasajja bwe batuuka mu ssaawa zino bawunya. Bawunya ki? Lwaki babeera mu kasasiro nga balwala babonaabona nga ye atuula ali n'alya n'abaana be. Abaana be bali ku masomero basoma, abaffe bali waka. Olwaleero minisita wa Kampala minisa Kabanda ng'ali wamu n'abakulembeze abalala b'ekitongole kya KCCA basisinkanye abakozi bano abeediimye okukola okulaba ki ekyo bakolera basobole okudda ku mirimu gyabwe era eno gye basinzidde okutabukira Luyimbazi. Batutomera kyokka abamu bali mu malwaliro kyokka tebatuwa ssente n'olwala terinadde n'ekikumi. Omwana wange yabunye obuzibu kyokka ekintu kyamusaze kyokka tewali ssente balowooza nti tukole tutya ate ng'okeera ntya kukola. 13 billion to be able to pay for the remaining 5 months. That supplement has not been released to us. The cash limits have not been installed in our system, so we can't pay anyone. It's not change. Instead of paying one group, we're paying 2 groups at the moment. Now to pay the 2 groups we need 27 billion. Now to carry forward with the 2 groups working next financial we need 27 billion. However, in the budget we have only 15 billion. So we're in a crisis. So unless money is provided, there is no solution. Then it's this money, we've asked them to provide proof of the deductions by City Hall. And those proofs are what they're trying to raise. We don't see them yet. We haven't received them yet. Bano batendedde minisita ennaku mwe bakolera omuli obutasasulwa kati emyezi 5. Wabagala tubabe bubira no tujja kikola. Oli ajje tumujjeko buli kyalina tugende nakyo. Bafe tuli bakoowu. Minisa Kabanda bano abasuubiza nga bwagenda okwogeraganya ne bakulu banne okuva mu minisitule y'ebyensimbi okulaba nga basasulwa kyokka nabo ne beerema nti tebajja kudda ku mirimu okutuusa nga basasuddwa. Nga mpandikira directors bonna ti by Friday njagala babe nga bambulidde kyekiddako ku ssente zino. Secondly, owa finance mukubidde ne kumacha nakati bwenvaawo ngenda gendayo ndabe kyekituuseyo balabe nga balodinga ssente zaabwe basobole okuzikola ki okuzifuna kyekyoka kyensobola okugamba. Bannyonnyodde embeera mwe baayisiddwa omu abadde okubawuttula ng'ekyokuttale. Nsudde bbi ku ssewoolo, nsudde ebisasiro ku ssewoolo naye nga nze njagala ssente. Nazze kwebuuza ku mukulu Kisaka ssente zange zirudda. Nze njagala ssente. Ti by Friday njagala babe nga bambulidde kyekiddako ku ssente zino. Secondly, owa finance mukubidde ne kumacha nakati bwenvaawo ngenda gendayo ndabe kyekituuseyo balabe nga balodinga ssente zaabwe basobole okuzikola ki okuzifuna kyekyoka kyensobola okugamba. Wetuviiridde ku kibangirizi kya ssemateeka mu Kampala wakati ng'abakozi bano poliisi ebakuuma butiribiri okulaba nga tebaddamu kukola ffujjo nga bwe gwabadde olunaku lw'eggulo. Ambience.